olunaku lwa leero Honorable Muwanga Kivumbi kosa n'abagambibwa okuba abawagizi 20 bakomezebwawo mu kkooti e Butambala. Bano bavunaanibwa omusango gwa butujju. Olunaku olwa leero people expected these people to be given bail. Naye state prosecutor kirabika obujulizi obulumika Honorable Muwanga Kivumbi n'abasiba abalala bulabika bukyamubuze. Era olunaku olwaleero omulamuzi mu ngeri y'okuyiyiriza abazzizaayo ku alimanda balabika bakomezebwawo later on oba ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogujja not so certain, naye nga baddizibwayo okusinziira ku bannamateeka ababaddewo nga kuno kubaddeko omulodi Elias Lukwago, kubaddeko Kenneth Paul Kakande, kubaddeko Kanso Muyizi, then kubaddeko ne leader of opposition the Right Honorable Joel Ssenyonyi. E Butambala ekkooti oluwedde bavuddeyo okwogerako eri eggwanga era babatubuulire ensonga z'omusango gwa Honorable Muwanga Kivumbi we zituuse because ffe tetumanyi bya mateeka ate bano be bagezi baffe. Njagala owulirize ekivudde mu kkooti ate tugende mu maaso n'ensonga. Oli kuva Strange amanya bampita Simple katukomewo. Ampora boss. Tata. Kamuko. Ne kamu wansi esimu zijja ku receiving. Kirira wansi. Uwele kiriwo nga bwe mukiraba nti oludda oluwaabi kugezaawo kuwanvuya ensonga eno ekiteetaagisa buli bwe tujja wano atukyanoonyereza ate kaakati kino bafunayo kye beekwasa. Kaakati twali tumanyi nti wetukomawo olunaku olwaleero bajja komitinga ku high court tusobole okusabira bannaffe bano akalu ka kooti kubanga ne kooti terina buyinza ebeera kooti nto terina buyinza gaba kakalu ka kooti ku misango egiri capital. Kati nga tumanyi bagenda tusindika mu high court tugende eyo tusabire eyo bail ne state beebuzaabuza kati ate gwe basindise nga mulabye agambye fayiro tagirina era waliwo aba complaininga tabamanyi katwebuuziza kiki ekimulese mu kooti kubanga kakati ozze naye oga nti fayiro togirina ozze kukola ki titubitegeera. Kati ofiisi ya DPP erina okutwala ensonga za kooti ng'eziri serious musindisa omuntu abakiikidde azze ku lwammwe naye n'ebigenda mu maaso tabimanyi ebikwata ku fayiro tabimanyi fayiro tagirina najja wano mu kooti munne tasodde na kuswala kuyimuka n'agamba nti fayiro nze sigirina naye nga yakedde neyeteekateeka obulungi najja ku kooti kubanga kuzanyira mu nsonga za kooti naye era nga bituze tubagamba nti bino si byamateeka bya bufuzi tudula n'amateeka tebaagala gatambulirako katusuubire wakati twagala eno message etuke ku bakamaabe office of the DPP waliyo ne DPP omupya Mr. Anguzo sikiwa nti yene enkola gy'oyagala abantu bakumanyire ku ofiisi yo nti ensonga za kooti ezitwala ng'ez'okusaagirira musindisa omuntu tamanyi kigenda mu maaso kati gwe teebereza abantu be baawaabira basindise balooya ne bajja mu kooti tebamanyi kigenda mu maaso fayiro tebagirina kati obuuza ekkola ki mu kooti bwe buzibu obuliwo naye katusuubire nti ofiisi ya DPP ejja kutwala ensonga eno ng'enkulu omusango oba gubalemye bagugyemu interest ba withdrawing mateeka kituyita no prosecute ya we no longer have an interest to prosecute kubanga biganye byebagezaako okufumbafumba biganye. We are obviously dismayed because we came to court today with the hope that the state is going to commit this matter to the High Court so we can then pursue bail because this Magistrates Court cannot grant bail for capital offences. It can only be the High Court. So we thought now we're going to the High Court and then we pursue bail from there. But you can clearly see the person representing the state has come and she's saying, I don't have the file. It was taken because of a complaint. Somebody's handling it. And so we're wondering, why did you even come to court? Because you don't have the file. So what matter has brought you this morning? It's very unfortunate. Our hope, and the office of the DPP has got a new team leader there. We hope he can take interest in this matter and call his team to order. You know, when somebody is coming to court to represent the state, come ready. Don't come and say, I don't have the file, I don't know where it is, I don't know what's happening. So why have you come to court?
over a serious matter like this. But as we have kept emphasizing, this is not a legal issue. This is politics at play. But our hope is that the office of the DPP will streamline their office so that they don't look shabby. For today, they have looked extremely shabby. Ekigenda maaso tukimanyi. Ekigenda maaso kirabibwa n'ayonka. Nti tebalina bujulizi. Tebalina bajulizi. Committal proceedings kitegeeza kuba na bujulizi obusobola okulaba nti omusango gutambula. Tebasobola kutambuza musango guno. Nekye tuzudde olwaleero mu basibe babe mukirabye nti batandise okugenda mu b'eŋŋanda z'abasibe basobole okunoonya engeri gye bafuna obujulizi nga beeyambisa kubamu ku basibe. Omukisa gwe tufunye nti abasibe bagambye ekintu kimu. Omusango tetugumanyi, tetumanyi na lwaki tuli wano, tetusobola ne bwe banaayita mu bakadde baabwe n'ab'eŋŋanda ebyo tebabimanyi, babyegaanye mu lwatu. Ekyo nakyo tukivumirira. Tekikkirizibwa oludda oluwaabi kugenda kugezaako kusindiikiriza bakilansi baffe. Mateeka tegikkirizibwa nga tebayise mu balooya baabwe. Kye bakoze kimenya mateeka. Ogezaako okutuukirira abavunaanibwa ne famire zaabwe. Ogezaako kunoonyaako kye basobola okuteeka ku fayiro. Okijweteka bakitwale mu High Court. Kikyamu era kye batugambye nti kye bamanyi kyokka abasinga okubeera wano nti bo baali beejenti. Era n'olwayo tutegedde nti n'abattibwa bonna baali beejenti. So kye kyokka kye batugamba defense yaabwe eri simple. Tebamugamba okukkiriza mba mwagala tukkirize nti twali ba polling agent. Ekyo tujja kikkiriza. So tukivumirira ekyokuba nti ki baagala obbateekamu ebintu ebitakola ki. Kati kooti eno ekirala nga kye tulowooza ku sayidi y'amateeka nti oludda oluwaabi n'oluwawaabirwa mu mateeka lulina okuba nga lwenkanankana. Nti osobola okuwa ekiragiro oludda oluwaabi nga bw'osobola okuwa ekiragiro oludda oluwawaabirwa. Kati olwaleero kikyagambye State Attorney nti bw'abaawo ebiragiro bibiri nti ng'aliwo ekiragiro kya DPP gwakiikiridde wano ng'aliwo n'ekiragiro kya kooti ajja kurespectinga kiragiro kya DPP. Aga mateeka be gaba gatandise kutambula be gatyo. Ng'osobola okuyimirira awo nga okanudde amaaso n'ogamba nti kooti esobola okuwa ekiragiro nga kyeyawa, n'oziimuula ekya mulamuzi, n'oziimuula ekya kooti, n'ogendera ku kya DPP. Kati awo ensi twatwongedde okugirambika nti nno tetambulira ku mateeka. Kigenda mu maaso wano si nkola y'amateeka. Kubanga nkola y'abafuzi kubanga state ekozesebwa bannabyabufuzi naye kooti kye tugisaba kiri kimu. Ebe mu katemba w'ebyobufuzi. Kooti egende mu mazima kubanga ene kooti erina obuyinza obusalabo wabeewo speed trial. Bwe mu ku ddembe eri obwebange etakkirizibwa muntu kuggibwako. Ddembe lyo okuba nti bw'olaba nga bagezaako okuzannya emizannyo bakulwisa okuwozesa. Ddembe lyo kwekubira enduulu okwemulugunya ekkooti esalewo ne ku nsonga eyo. Kati kooti zirabika ziri mu buwambe nti omu avunaana oyinza okutandika okuwa kooti ebiragiro kye tulabye olwaleero nti eyawaaba kati ali mu kuwa kooti ebiragiro. Kati awaaba bw'aba kati asobola okuwa kooti ebiragiro kitegeeza gye tulaga tewayinza kubaawo bwa mulamuzi. Kati omulamuzi osala ki ng'ate oli eyawaaba yakusinza amaanyi. So kiri unfortunate era tuwongere okwekaabira nti enfuga y'amateeka twongedde okwerambika nti si yekola wabula amaanyi n'obuyinza ebikola ki ebikola. What we witnessed today, it is very apparent that the state chooses, if there are two orders, one from and the other from the DPP, the DPP's order prevails over a court order.
That is an absurdity. Secondly, it is very apparent and clear that the state is not ready to prosecute this matter. You can only commit the accused persons for trial if you have evidence on file. But you recall the Honorable Mwanga Chivumbi never made a statement in this matter. You recall that despite several decisions and directions from this court on Comito, the state has failed. It is very apparent. They have no file that is worth committing the accused persons for trial to the High Court. They have now resorted to underhand methods. The state has no business dealing with the accused persons who are clients without recourse to the advocates. And beyond that, they have started scouting relatives of the accused persons with a view to creating some scintilla of evidence to use to commit. You cannot use the evidence of accused persons or their relatives to incriminate them. That is also illegal. So, we as counsel in this matter are raising this complaint that the DPP is misbehaving in these proceedings. They should respect court. We are equal parties. The DPP and defense are equal parties before the law. We shall not see a situation where the DPP is ordering on how proceedings or trial should proceed. Then there will be no trial. If a judicial officer has no powers, if their orders do not hold, then are we in trial? Is it a fair trial? So we call upon the DPP to really uphold the law. It should be the last to abuse the law. Well, briefly, this is a clear demonstration that they have no evidence. This is persecution. Persecution manifests itself in different forms. In this particular case, we have pushed them up to the limit. They have always insisted they have evidence and they are prepared to bring committal papers to forward the file to High Court for trial. And they assured the nation that today, come what may. You recall, we were all here. Come what may, they will come with the papers, they will come with the evidence, they will be able to commit the accused persons to trial. You've seen even the expression of the magistrate here. We hope this time around they will comply with this directive, because what they are doing amounts to abuse of office. The DPP has abused the office. The agents of the DPP has also abused the office. So we cannot continue countenancing in this abuse of office. So what we are going to do, if they don't comply with the court order, we shall also be compelled to take a further stern action against this kind of persecution. It's important, because we are tired of also coming here day in, day out, adjournment after an adjournment. Ebyo tubikoye. Issue eryemu nti mwagamba nti mugenda kujja wano muleeteze bayita committal papers, muleete obujulizi. Guno omusango gweyoleserwa atu nti balina bujulizi. Mulabye nga bwe twabagamba nti bagenda mu gweggaba ne banoonyereza mu nnaku ntono nnyo, baleeta abajulizi 18, kati hearing yawedde, judgment yakwosa nkya. Speed ey'ekitalo naye Muwanga ne banne be bakwatanga 15 January n'okutuusa olwaleero bazanya jangu. Kati emizannyo gyabwe gyonna twabadde tugimazeeyo nga tubamazeeyo batuuse ku kisenge ng'omulimba ab'omwerekera paka Wasula. Kati ne bavaayo n'akazannyo kaga nti fayiro DPP yagiyise. Babayiganye lwatuwa tewali ku bintu betuwolereza yavuddeyo n'acomplaininga ku fayiro okugitwala e Kampala, mu fayiro yagenze Kampala gy'emizannyo gye baliko. Naye tubagana ekyo kigenda kukoma, kubanga tosobola kulinnyirira ddembe lya buntu, tosobola kukwata musango fayiro n'ebeera bwetyo. Era twebaza omulamuzi at least yafulumizaayo ku order ebaga nti abawadde weeks 2.
baleete obujulizi bakuteeke ku fayiro tugende mu high court omusango gwozesebwe bwe kigaana ebyanaddirira naffe tugenda kukolawo embeera esingako kikisigadde tukooye okwewuubanga mu kooti nga bw'ojja bagamba nti muddeeyo mugende tujulire kino kiri tukooye ekimala era tujja kubatwala I just want to make one statement. Njagala kwogera ekintu kimu kyokka ekiri very clear nti state bweyali egenda okuggulawo yasooka kola decision kuteeka ku Muwanga Kivumbi musango nga tenaba kufuna bujulizi era lino ebbanga Muwanga lyamaze mukomera ali mu kusaavinga kibonerezo naye nga talina muki musango kano kakodyo ka state bulijjo bakuteekako omusango omunene ne beefuula abanoonyereza nti banoonya bujulizi naye nga obujulizi bwebanoonya tebukola ki tebuliiyo naye gwe ng'oli mu kkomera osaavinga ki kati essaawa egenda kutuuka bagaye nti obujulizi bukoze eki bubuze naye ng'ate omaze okusaavinga ekibonerezo ako kakodyo akakozesebwa gavumenti eno ekyokubiri gavumenti eswadde nnyo tosobola kugamba nti babiri ku bantu abavunaanibwa baze ne bakomplaininga tunoonyeza ebbaluwa gye bawandiise ebuzi tunoonyeza complaint yennyini gye bagamba ekoze eki ebuze ani yakomplaininze amanya abagogedde ne tubabuuza mu lujjudde lwa kooti nti ono yakomplaininze ne baga nti nedda ebyo tetubikola ki tetubitegeera kakati gavumenti ate yerowooleza abantu betukola ki betuwolereza naye bino byonna bigatta mu kintu kimu guno omusango gwa byabufuzi Muwanga avunaanibwa kubanga ye vice president w'ekibiina kya National Unity omusango gweyaza omusango gwokubiri oguvunaanibwa Muwanga omutajja kulaba ku charge sheet bamutuukirira okukyuka n'agaana okukola ki alright ebyo bebibadde mu kooti basebo temanya bwe wali e Butambala ensonga z'omusango gwa Honorable Muwanga Kivumbi I strongly believe mujjukira nayogera ku nsonga zino era ne mbagamba nti ensonga za Muwanga Kivumbi okubanga ali mu kooti obanga ali mu kkomera zirimu abakungu bangi nnyo abalina okutya nti singa Muwanga Kivumbi abeera nga alya butaala obanga yeetaaya ayinza okubalemesa omugaati gwabwe kino kivira ddala ku abo be yali avuganya nabo e Butambala nava nembawa nenkola video ku mwami eyesimbawo ne Muwanga Kivumbi era nembabuulira amaanyi gaalina because abasinga twali twebuuza yino omusajja ssente za spending e Butambala akozesa state apparatuses okunoonya akalulu byonna byakozesa nga bya NRM what exactly is not adding up. I found out the guy was a brother to one of the people abayina sente z'eggwanga Uganda ne mukama katonda Muwanga Kivumbi yakwatibwa n'abantu abalala 20 era genfunyeeko kuliko n'omwana omuto ennyo atanaba nakwetuuka naye mpulira olugambo mbu alabika aweereddwa bail. I don't know ndowooza wakuwoza nga ava waka tamu esooka tagisomye banne bonna badde basoma ye nga ali mu kkomera ndowooza agenda tutandika osoma naye Muwanga Kivumbi ayongedde okukakasa n'okugumya Abannayuganda nti ensonga gy'aliko tagivaako bamutuukiridde okumwogeza ebikikinike bamutuukiridde ayogere bye baagala naye agaanye emu ku nsonga lwaki Muwanga Kivumbi akyali mu kkomera kira mbu yagaanye okuba nga akolagana n'abamusiba akategedde video woyina jevuga buvuzi amanya bampita Simple MC verse strange 256. Make sure you don't just watch, please kindly subscribe ate waliwo akadao notification bell kakuoneko akadao kakuyambako nti whenever we upload a video oba whenever we come live
omanya exactly nti tuyingiddewo n'otasubwa oba n'otagambibwa tekibana ekiruma nnyo okubanga kinyuma nnyo okubanga amawulire ogefunira ku source gwasooka ogafuna yes ate tebinyuma nnyo okubanga aliwaga newankubadde ne bagakuwa ogafuna naye kinyuma nnyo nga gwakatandise mwebale nnyo okubatenga mutu wakinga nsaba mukama katonda abankumira atakumira mpeera mubeere bulungi mweraba